Ng'ebyegaali y'omukka obitadde ku bbali abakulembera abasomesa ku ssettendekero w'e Kyambogo basanyukidde akakiiko akafuga ssettendekero olw'okusazaamu alipoota ku kulonda omumyuka wa Ssenkulu. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Reverend Dr. Grace Lubaale bakizudde nga alipoota zino zaali zijjuddemu ebituli bingi. Nabukela Madrin katuwa ebibaddeyo. Oluvannyuma lw'akakiiko akafuga ssettendekero ly'e Kyambogo okugoba alipoota z'okulonda amyuka Ssenkulu w'ettendekero lino, akakiiko omwegattira abasomesa nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Reverend Dr. Grace Lubaale bategeezezza nga we bawagira ekikolwa ky'akakiiko kano okugoba alipoota zino kubanga zaakolebwa mu bumenyi bw'amateeka ku mitendera gyombi. Lubaale agamba nti olukiiko oluvunaanyizibwa okulonda n'okusonsula ababa beesimbyewo ku bwamyuka Ssenkulu lwaweereza abantu babiri bokka eri olukiiko oluddukanya ettendekero nga muno mwe muli Profesa Bakunda George ssaako ne Profesa Eli Katunguka, ekintu ky'agamba ekikontana ne ssemateeka w'ettendekero alagira okuweereza abantu abataano. Ripooti yagigoba kubanga ripooti yali mu mateeka. Kale amateeka gali gatya? Search committee yali yakuweereza abantu bataano, yaweereza babiri. University Senate yali yakuweereza abantu basatu, to University Council yaweereza babiri. Lubaale akkaatiriza nti bo ng'abasomesa tebajja kuwagira bikolwa bivvoola amateeka nga bakulinda olukiiko olupya olunaalondebwa ku nkomekerero y'omwezi guno olwo okunoonya amyuka Ssenkulu w'ettendekero kuddemu buto. Kansa empya etandika July 25 ejja kuba eteekeddwawo empya, ejja kuteekawo search committee endala enoonye vice chancellor omulala ng'egobera amateeka. Ng'amatendekero amalala aga waggulu wano mu ggwanga ne ssettendekero w'e Kyambogo emivuyo gy'abakulembeze ssaako n'okwekalakaasa kw'abayizi tebimutaliza. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.